mulamu ate n'atukuumira ku bulungamu bw'obusiraamu. Bannange tukitegeere nti obusiraamu bw'olina si nti oli mugezi nnyo, si nti bajjajjaabo simanyi baali bajjungute, ebyo bisanga nnyo eri ewaffe e Uganda, si nti oli muntu mugezi. Yes sir. Si nti obugagga bwo bwakusobozesezza okusiima Allah. Kigamba byonna byonna bijja ne byegatta nga Allah yalina okulamula n'agamba kati ono ŋŋenda muluŋŋamya. Era bw'owulirako ku sitoole z'abantu abasiramuse olabira ddala ng'omuntu Allah yamuwandiikako okuluŋŋama oluwa kugamba n'amuteerawo n'engeri gy'anaaluŋŋamamu. Yes sir. So n'olwekyo buli lw'obeera ng'oli musiraamu manya nti oli omu ku percentage entono nnyo Allah gye yakkiriza etuuke ku kyengera ekyo eky'amaanyi ennyo. Kubanga kyekyengera nga kasita ofiiraawo wooli n'ogenda mu akhira ng'obadde musiraamu, ebyo biwedde, omaze okuloka. Allah akbar. Ate on the contrary ne bw'obeera okoze ebirungi ebyenkanawo obungi n'ofiira ku mbeera nga tali musiraamu, manya olina ekizibu kinene nnyo. Era n'olwekyo tweraliikirengako nnyo bambi ba relatives baffe n'abantu abatali basiraamu. Era twasabira Allah abaluŋŋamye nti situation eyo mbi nnyo. Kitegeeza omuntu oyo agenda mu akhira nga tajja kuva mu mbeera ya kubonerezebwa. Ate bwe tutegeeza okubonerezebwa si nti bajjamu okubayo empibiri olunaku oba kiboko. Yes sir. Biri bintu bya muliro. Wallahi. So tusabe nnyo Allah akingiriza omuliro ogwo atuluŋŋamye. Amiina ya Rabbi. Era atusobozese n'okufuna mu bintu byatuteerawo ebintu ng'obufumbo, ebintu ng'okusoma nga byonna byonna Allah yabituteerawo nga birina emigaso gyabyo. Naam. So oleza ekigambo kya abaffe omusajja abanja biki omukyala. Kubanga ensonga eyo omusajja abanja biki omukyala kituwa eziyitibwa haki ze nga zaasuubira oluvannyuma lw'okutuukiriza ye ebimubanjibwa. Ani nga byatuukiriza? Twayogerako kati ne ku bibanjibwa. Kati mu busiraamu omukyala y'obusiraamu obanja omaze kutuukiriza bibyo. Meaning omaze okugula emmere, mukyala wamufunidde wawangalira wasula, tugamba omuyisa bulungi. Kati bw'omala okukola ebintu ebyo ng'olwo kati okulifayinga okubanja. Okay. So n'olwekyo bino bye tugenda okutuulirako omusajja byabanja omukyala, bino ate tusuubira nti abakyala be baali badde bateekayo nnyo amatu biwulira. Kubanga gwe kasita omanya bye bakubanja kitegeeza ogenda kuwona, ogenda kulwana obituukiriza. So bino tetubisomesa bantu genda kubanja bannaabwe, instead tubisomesa bantu kubifumitirizaako be balemu balabe wawe batuuse batereeze weetaaga okutereeza. Wakati ffe wano Uganda mainly bwe tuba tusoma kati nga ku haki z'abakyala, kati abaami bw'osanga bali mu kusoma baagala byakugenda kubanja, kati bo tebamanyi nti ate oyina okusooka n'ojuliriza ebibyo n'olyoka ogenda n'obanja. Kati osanga alina lisiti ya ebisuubirwa mu mukyala naye tanaanakola bibi. Abamu batali serious wadde n'ekyokulabirira omukyala nti aleeta emmere kinyinde kimulema, naye ng'olaba ali eri asuubira bageramu ekitiibwa, balina okuwuliriza ebiragiro bye. Ate nga ggwe n'ebintu ebitandikirwako tobikoze. Abalala batali serious asooka kubanja. Yes. Bwe bamusumbuwa nga haki azijjawo. Tamanyi nti bwe ojjawo haki wano oyongera ate kusazaamu ki bino by'obanja. Kubanga bwe lwolekerawo for example okulabirira omukyala, kati awo oba tokyamubanja ate gwe haki zo kubanga gwedde waleetera dda ekibonerezo. Era kati bw'asala waawo naye naga kati nange sigenda kubikolayo by'ogamba oba mugudde dro ekintu ekitali kituufu. So attitude entuufu bwe tugamba nti rights z'omwami, meaning ebintu omwami byabanja omukyala, kati mwe abakyala mwe muyina okuteekayo ki
obwongo essira obwongo bungi nnyo kubanga ebyo banja in fact gwe bw'omanya bye bakubanja ne bw'otamanya by'obanja ate wawa ekizibu kyonna kati gwe imagine amiringo ogenze mu bufumbo naye gwe ng'omanyi already bye banaakubanja era ng'oliredo bikola naye nga by'obanja tobimanyi kati manja kiki nsitamanya in fact oba mu bonus kubanga wazze tolina kyobanja olina list ya obligations ate otuuse wali byenina okukola ogenda okuba bakulabiridde kigamba obeera mu bonus from day one so omwami omwami abanja omukyala ebintu ebiwerako era katubiyitemu nga tusinzira ku kiwandiiko wano aya esooka suratul bakara aya 2:28 tugikebereko wano so bakara 2:28 esooka netuwamu awo katukebere wano speed 2:28 Sebo. Swat Bakar 2:28 gwali tambula naffe so aya eyo naam okay kati aya yali eyogera ku bintu bya talaka kati waggulu eno egamba walmutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru awo Allah yayogera ku period ki omuntu omukyala agobebwa gy'alina okukola ki okumala nga alyoke ave mu maka g'omwami thalathata quru entukula 3 kati awo tuyinza okutangenda mu ebyo bya talaka era wano nagamba wala yahilu wala kati bwatuuka wano nagamba nti wabuulatuhunna ahaqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha kati wadde aya eno eyogera aziifu eyogera ku bantu ng'olede baawukana naye eyo section eyo gye tulabye egamba nti abakyala 1 bayina rights over abami kati wano tugamba nti wala yahilu lahunna ayaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kuntunna tu'minna billahi wal yawmil akhir wa buulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in arada islaha wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf kati aya eyo eyogera eraga nti abantu bano balina rights eri bannaabwe omukyala alina rights wano basooka prioritizing omwami lwakwawo tuli mu mbeera yakwawukana basooka prioritizing omwami then ne batuleetera ki omukyala era omukyala ne balaga nti naye alina rights okiraba naye Allah n'ayongerako nti walirijali alayhinna daraja kati kitegeeza nti wadde bombi balina rights wano Allah n'asitulamu ku ki omwami n'alaga nti ye atalina some extra ki bintu byabanja omukyala kati wano ffe mu discussion eyaffe tugamba nti issue number 1 wano omukyala gye bamubanja ng'era yenkulu ennyo y'ensonga okugondera omwami kati okugondera omwami ekigambo ekyo kiriko nejjana ejjana eyo tugijja mu hadithi mu makulu gaayo nga hadithi eyo tulaga nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam yasuubiza omukyala yenna aliva mu nsi muno nga bbaawe amusiimye meaning bbaawe ali kugamba afiiringa muli nti bannanga omukyala oyo enneeyisa gye yeeyisizaamu ddala yeeyo omukyala oyo agenda mu jjana direct olw'ekyo kyokka
meaning ne waba takoze ebirala bingi kafukosa alina okutukiza faradha zonna ezimu laalikibwako zaalina bituni ye ne Allah naye ne bw'aba atuukiriza butuukiriza kyakusiimya bbaawe n'atuuka mu kaseera okufa nga bbaawe agamba bannange omukyala wange siina kye mubanja ekyo kyokka kimuwa waazi okuyingira ejjana naye bwe olabanga nga bataddewo ejjana ku kintu nga Allah ataddeko ejjana ku kintu manya ekintu ekyo si kyangu kubanga taata waffe olumu tuba tuyinza okulowooza tisinza abasajja ate tubasuubira erimu ze jihadi biki bintu bikalubu ate ono omukyala bamuwadekawo eweevu bw'olanga bataddeko ejjana manya ekintu ekyo ekyokugondera omwami si kyangu kati era awo wennyini wekiremera ki abakyala okugonda tujjukire nti Allah already atugamba mu surat I think Nisa arrijalu qawwamuna ala nisa era ng'alaga nti abaami be balina kwegamba obuvunaanyizibwa bw'okukuuma abakyala naye kati mu buvunaanyizibwa obwo sinsi bamutikka akazitira Allah yateekawo obuzito nga Allah yakuwa emaali nyingi kokuya abakyala nakinaki then tu ye in fact nti okwata essente zo zewatakabanidde n'oziwa omukyala n'azikussa kyonna kyabeera akoze ki kyabayagadde so ekintu ekyo ekikolwa ekyo ekyokuba nti owaayo emaali yo gye wali badde weekoleramu ebintu n'ogiwa oli omuntu nti lwakuba mukyalawo kati ekyo kikuwa eri right okugonderwa era okugonderwa okwo mwe muli buli lwakulagira ekintu obeera olina okukikola okujja nga akulagidde tugende mu ssabo biki ebintu tebiri haramu naye omwami for example alina vito ku kintu ky'omukyala okukola kati ekintu ekikyasumbuwanya abakyala b'ennaku zino balowooza nti lwakuba yagenda ku ssomero n'asoma kitegeeza automatically alina right toyina right omwami agikuwa bubi of course abaami baleero tuba encouraging okuba nga bakkiriza abakyala baabwe okukola bil maruf gamba mu mbeera esingako obulungi naye omukyala kitegeere nti omwami alina vito kwekyo ekintu ekyokukola era asobola okugamba nze sikkiriza kati bw'oba olaze empaka z'abakyala b'ennaku zino manya ogenze mu kintu ekitaliimu baraka wange noovuddeyo nga tokkirizibwa tugamba kiringa kye bayita away on without official leave kati gweova ku mulimu nga bosi takukkiriza atodda anti ndoza mwemuyo kubiyinza okutuukako oyinza okudda nga kintueyo waliwo atuddemu okiraba kati kyetugamba ekyo nti n'ebintu ffe byetulaba ngaebiri obvious mweno generation yaffe byonna omwami abirinaku authority nti alina vito ye alina okuapprovinga n'atiikinga ate wali butse bugenda kati bamaseeka bamu bagenda namaaso ne balaga nti ate bw'aba akukkiriza ayinza n'okuteekako akazito n'agamba sinsi ngenda kuba neefiiriza right yange ey'obumu ku budde bwo kati akasente ako nkeetaagako kopi omaze okukajjayo nze domestic economy yange siiteekamu ebyo byakuyingiza sente z'omukyala naye bo bamaseeka abamu bakigamba nti omusajja era alina right egamba kati sinsi ogenda kufuna $5,000 kati olina okuleetayo 2 wano tukompensatinge kugambe nga nange ntabamu emigaso mu kugenda kukolako kati bwe lwogenda manya nti mu ku budde bwange kati bwe mbeera ate bwakomawo siina wadde ne benefit gye nfuna kugamba nga ali mu bizinesi etabwamu so kati n'olwekyo abakyala babeereko yafulu ku kintu ekyo ekyokuba nti omwami yakukkiriza kati amuriye in any direction ne bwagamba kati gwe sigala agwe kati bino bitwinayo embaga ewaffe kalina authority egamba atuulaana kati embaga buli ssaawa mbeera mu mbaga sigala togende kuluna kati tokwatamu kasawoko ne weewaggula nina sente zange nze navunde sinamusaba ku sente ze bwawa oda olina ogigondera kati kyekyo ekiriko jjana eri emabega tolowooza nti baakuwa bya bwereere effort eyeetaagibwa okugonderwa obulumi obwo kiraba oli ekimutwala n'afiira eri mu ntalo ne bamutematema
wallahi kati gwe kino wano obulumi obwo olaba ina sente zo oli muntu mukulu bakulagidde eyembaga mbona alyoka terigenda. Allahu akbar. So kati awonza kusala magezi ki negotiation kubanga baba abasajja ekibasumbuwa baagala kuba wakitiibwa. Abasajja omusajja yayagala kumuwa kitiibwa meaning olaba ng'embaga ddala eri important nnyo olina okubeerako mu kifo ky'okukkaanya n'obukkaanya nga abakyala ba season yaffe eno negotiatinga mpulira kakkana omulage nti bannange waali nsaasidde nigenda ku mbaga eno kugenda n'omulaga nti okkiriza obuyinza bwe ye boosi naye atoleko ku bwa boosi bwakole ki akukkirize. kati bwemba mwakola dda communication za mukuganga musaagasaaga awo asobola n'okukunyonyola lwaki kubanga olumu olwokuba abantu teboogerezeganya mu maka omwami tamuweera namubuulira lwaki amulagidde aleme genda. kati ayinza okuba nga omwami amanyi nti eyo mu mbaga zaabo zo zibeeramu haramu niyaye 90% kahalali just kakali kannika akalimu ebisigadde byonna biba tebikkiriza. kati ng'ayagala akutaase naawe okubeeranga mu mbeera ey'envundu kubanga problemu y'ebyo ebintu birimu nnyo ekintu kya peer pressure nti kati bw'otuuka ali ovudde eno lyajja ti mulongoofu ogenda okutuuka ali bisisita we byonna byambadde bubi birawo bizina mu lujja kati ogeruka gwe kasigadde atali kukunyeenya nga lwaki toyimuka olaba bw'obeera nga naawe olina kuyingira kuba ate naawe togenda kufuuka muntu atategeereka bano bona bali eri bali mu kwaniriza bagenyi gwe ate oli eno oli stack mu nnyumba omuntu akubuuza n'okubuuza ni kati gwe wazze kukola ki bwana wakiraba. mpulira so obugonvu meaning okugondera amateeka g'omwami kiri critical. Bwebimu ku mateeka byebyo tofuluma nga takuwadde permission. Okay. Toyingiza muntu yenna mu nnyumba nga takuwadde permission. Avaayo. Omuntu okuyingira mu nnyumba nakyo nabyo omwami yadetermininga baani abakkirizibwa okuyingira mu nnyumba ye. Obuvyeri n'abawakameti bwabo mu nnyumba ya mwami n'abagenyi abazeseeka. Kati obeera olina omubuulira tyambiri ali wana tukole tutya oyo ayingire amira ajja atya waka nga taŋŋambye naye oba oyo mugambe siriiwo anadda mande. Kati ebintu bino of course tugamba yeeyo kutumasafiya ya right y'omwami naye abaami tubenkareginga nti given tuli mu generation y'abakyala abali akagamba batali kuleerwe bulungi naye naawe toyitiriza obeera omukazi omunyigiriza musatade wamuganya ogenda mu mbaga ya sisita we ku mande omulagidde asigala awaka ku Tuesday oli mu kumusaba ssente kuziriza akola naawe n'ofuuka ate omuntu ali awo anyigiriza obunyigiriza kyetugamba bino rights zo naye olina liberty okuzibwewulako ng'onoonya okutereeza. Okay. Kubanga bw'oyitiriza ate gwe okudimandinga zino rights zo ojja kwendingapo ng'omukyala alabye ddala obufumbo obufuusikidde ddala problemu. And given into mu generation nga wona abakazi abakulu abava mu bufumbo oyinza okutinga nagaze bino binneme sibisobola bibeera asula utawala ate kati omwami awo gwe tuba tulaba nga gwe musiru awo mu kaseera ako kubanga omukyala oyinza otomu owadde ne wezibanga dda rights zo ozisaba mu ngeri paka ne zimuforcing okuddukawo awo tuba tulanga tokoseza magezi naye ffe tuziteekawo nti ziri rights za mwami abanja okugonderwa mu buli kimu except ebintu Allah bye yagaana kubanga tawa tuba tuliringa na Allah n'ebisigadde omukyala gonda. Era abakyala abayize trick ey'okugona kubanga olaba bulanga Allah ng'akulagira okukola ekintu manya kivaamu obulungi. Psychology y'abaami Allah yabadizayininga nga bwe bagonderwa nga nabo ba reciprocating by okukola gwe byoyagala. Kati fe mukalo kyeyaffe ey'Abaganda omuwala bamu training nga kugonda to the maximum. Kati bw'omala okugonda paka ku maximum kati bw'oleeta zino requisition zo nsabayo kino nsabayo kiri omwami aba aleeta buleesi bw'abagaddala mutegeevu kubanga igo ye bamaze oggiwa kyeyeetaaga. Kati atuuka nga naye alaba abangi bw'omukyala tamusumbuwa omukyala yagambye agala kugenda ko waabwe
yetaaga bayinayo omukolo yetaaga at least kasente. Okay. Owulidde nze namukwano gwange yalina omu ku ba sisters we yafumbirwa saidi y'embalala eyo. Kati of course ng'afumbira omwami ntoza yali mu kiga kati bakiga abantu bamanyiga abantu abali rafu bisibangu kati era omukyala kati nga omukyala oyo ng'era indeed yabeera waka omwami ng'alina sente nnyingi nnyo nga talaba lwaki omukyala akireiminga mbu agenze kwera nga naye ng'omukyala bwe bituuka bino mbu simanyi family contribution ye yaleeta ezisinga obungi jukira takola nakola just agendewo omwami we naamukolaki naamupresentingira requisitions ziveene waka omwami kati ng'omwami jukira kati ate baabwe omu west abakyala baabwe ebiseera ebisinga babeera bazibu nnyo babavuma n'omubavuma. Yes. Kati bwagwa ku mukyala ng'ate ye mugumivu nnyo kwegamba abira ddala ng'agudde mu bonus era kati naye ng'arespondinga by okukola buli mukyala ono kyagala. Kati tugamba nti psychology y'omwami already eri designed ku respondinga in kind singa olaga obugonvu. Era time esobola okutuuka ng'olwokubulaza obugonvu omwami ono n'atuuka n'abeera programmed ng'ebintu ebyo nakkiriza zabukkiriza takuzala mu kuwozesa kubanga osoosekedde mu moodi yakumulaga kitiibwa kye kiri kubanga nafsu y'omwami yeenoonya okulagibwa ekitiibwa bwe kimulage ebiddako awo asobola n'okutta n'akuwa ne blank check. Kati abakyala bange ragiremba wa blank check ku bintu ebyokutambula anza ompeerezako buweza ka message tewetaaga kusaba permission. Okiraba olw'okubeera nange mbekakasa nti bantu bayinza obutakola nnyo vulugu kati mbawa blank check nebakola blank check ne ku kya entry into the home kubanga sisuubira nti agenda kuleeta samumwononefu naye y'omwami bw'aba nga ddala alina okwekengera kwonna eyo layiti agiina saajja gikubanja. So ekigambo ky'okugonda ekyo kigambo kikulu nnyo abakyala balina okubeera careful nakyo kubanga bw'oneefuula ate omugezi ennyo mbulwakuba wasoma omwami teyasoma kati mbulwakuba asimanyi ogenda mu conference biki ebintu ebijja kuviiramu ebizibu kubanga omwami ono gwe bwe n'amunyiiza yalaba ng'abanja hakki y'omwami kubanga olede weeri. Kati ogenda okwesanga ebintu byo byokola tebirimu baraka tebitambula bulungi naye nga byonna biva eno nti wavudde eno ng'omwami tasiimye. Kiraba kati abalala abakyala bambi bakozibwa mu maka nga bo be baboosi b'abazadde amanyi n'okukaza bazadde be kati ava ye yatuuka eno pamulagira ate byakugondera mwami jjukira yavudde eri nga ye boosi wa muzadde we kati atuuka no bamugamba mbu ate Ssekalema bwakuwa ekiragiro okigondera agamba laba bano oyo nakazizza dda taata ntya n'okuntya ate gwe ng'ogenda kundagira sigenda bikkirizaayo ng'atandika ntalo kumbe tamanyi nti Ssekalema omwami olwedda Allah yamudesigninga kulwana ntalo kati omusiru atamanyi bintu gye byoperatingira ng'ojjogezaako kulwana nange nze already ndi designed kulwana ntalo era ojja buwooti nga nkulabira nga na defense layers nga 8 bw'otolina waddeemu ojja weecwacwana olwana nga tewali nina layers nyingi nina mathulathulafa nina ne sockets zensobola okuteekako abakyala balala nina gundi vito nyingi nnyo ku bintu by'osobola okukola nze nsobola okwongera bwogeza ekigambo ebintu byonna ebigootana kati omuntu weyo tozamulwanyisa ku powers Allah ze yakuwa naddala bwe mba nze nsaza amagezi nentuukiriza hakkizo kati za amagezi gensala making sure tomanja kya byakulya tomanja bwosula tomanja ngoye zebamalayo hakkizo kati awo buli kokola ng'okafiiramu bwemba sikuyambe buyambi n'ensaasi ngamba bambi omukyalo ono ngoza bamukuza bubi muleke sijja musumbwanya mukazi wattu jamubuulirira mpola mpola weesanga nge eduniya ekufuukidde obuzibu ate option y'okudduka mu makambula akubawa omusajja yakulagidde nga tokyayagala kulagirwa nakyo kikolwa kya busiru kubanga omuntu mwogedde seemu muntu oyo gw'olaba yefuulafuula ayagala omubuulirira ennyo alyoka agondera ebbaawe alina boosi ku mulimu boosi yeetaaga wadde namujjukiza kintu kyonna boosi tamujjukiza arrival time atuukira mu budde
Yomusajja bwamujjukizaako nti leero ng'oluddeyo olwalabya dde abamunyoomya ye muntu mukulu kati eri ku mulimu toli muntu mukulu oli muntu mukulu naye lwaki eri ku mulimu oli mugonvu nnyo onnyonnyola lwaki tewazze jjo tina kulinda butali gyasooka kubeegayira nga tanaanakwe absenti nga nannyonnyola n'alinda namu naye tali wiringi kubuulira bbaawe nti nfunye obuzibu wano ngenda maama bankubidde pressure zimukubye atambula butambusina agenda bugenzi olumu nga bintu nabya butaliimu just gwe yasoma naye afunye ekizibu nga tamuvutalina nakyamubonanyizibwako just buduwiiro nti bangi olinasoma naye nayaga agifula issue nteetagana kubuulira mwami nga agenda mulova nalwa nayo abunumale kati omwami atanga n'okweraliikirira tamanyi mukyala gyali wallahi kumba oli ali eri mu ddwaliro yali mukulabirira ogi kati ebyo ebintu ebyo tetubikkiriza abakyala tubeere siriyasi tugondera abaami byaffe tugambe ekyo ekintu kiriko nejjana era si kizibu nnyo gwe gonda ojja kugondayo emyaka 2-3 omusajja ategere nti mukyala bambi awo atandika okkuta naye bw'anaakulanga weoteekako obuyembeyembe oyagala kulaga naawe naye ng'asaawo kati naye ng'akusiba gamba akutwitinga ng'Allah bwe yatwitinga abanu Isirayiri mu umma yaffe eno eya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutukolera amateeka nga mangu nnyo okusaala osaala oyimiridde bw'ofuna obuzibu ng'osaala otudde bw'ofuna obuzibu ng'osaala weebase bw'oba tosobola wadde nakwebaka kugamba bakuterawo options ezikwanguyiza bali ba Bani Isirayiri bw'amateeka gaabwe abo yagadizayininga olw'obujeemu bwabwe nga naye amyumyula amateeka nga gagafuula mazibu teri kusaalira waka olina okugenda mu muzikiti kale imagine wano ffe tulina n'authority esaalira waka nga weebase n'okubaka olw'okuba wenayo ekizibu ono baamulagira genda eri mu muzikiti bw'oli wakulya nnyama ne babalagira teri kulya masabu ku nnyama olina okunoonya paati eriko ennyama yokka katula nga amateeka ago gaali mazibu nnyo mini gwe naawe omwami wakulanga olayeko yagala kwefuula mugezi nnyo nga naye amyumyula n'ebintu byeyalikkiriza ekasala nga shariye muwaraiti eyo ng'akuziba kati ogenda okwesanga obulamu bwonna bufuuse buzibu nnyo kati ng'otandikaawo kulwana n'omusajja ogira nga mwawukana naye nga mwakolera ku bintu bya kisiru bya muntu okugondera bye bamugambye ekintu ekyangu ennyo ensonga ey'okubiri ekwatagana ne rights ez'omwami ebintu byabanja omukyala kati wano kiri ekyokumugondera bakikutuddemu wano pats eziwera teri kukkiriza muntu kujja mu nnyumba okujjako omwami gwakkiriza kati ekirala wano yensonga y'okwegatta kira omwami buli asasula amahare asasula right yakwegatta naawe obusiramu tekuyinayo provision yakugaana ate abaami tetutegeeza nti tukule bukuluzi bakyala tubatwale mu byokwegatta kikiba useless omuntu talina wadde psychological preparation era naawe tolina byofunamu naye omukyala tukugamba omwami olina okuba nga oli available ali kubanga yalesa abakazi bali bonna abali mu duniya n'ajjayo gwomu n'akuteeka wano yanatandika okubonaabona okukulabirira n'okukolera byonna byonna kati gwe response yo erina kuba nti naye bw'abeera mu need olina okuba nga oli tulina hadithi wano ya Bukhari ne Musilimu eva kwa Abu Huraira mu makulu gaayo etulaga nti omwami singa ayita omukyalo olwo bali mu buliri bwabwe obw'obufumbo ayagala kwegatta naye omukyala n'agaana wano bamalayika bakolimira omukyalo oyo akaseera konna omwami ono kabeeraawo nga ali under stress eyo okuba nti ayagala kwegatta ate ono agaanye bamalayika babeera bamukolimira ono lwaki beetaaga omukolimira nti aleeta fitina y'obwenzi ku muntu already eyawasa kubanga ffe abasajja system yaffe operatinga bulala abakyala kibakira nnyo okubeera under pressure yakwegatta bafunamu kosa musajja mu period ya ovulation nakinaye bo tebalina kibabanja permanently ng'ate abasajja kati abasajja system yayo buli ssaawa ebeera babanja kati n'olwekyo bw'aba kati ayagala kufulfiringa bimubanjibwa
tebibeera byakusaaga nti agenda bivaako bubi obwongo bubeera bwonna buli locked ku ekyo kati gwe bw'aba yakuwasa omuyambeko mu kujjuuliriza ensonga eyo gw'ate n'obeera nga oli mu kukaabakaaba buli ssaawa toyagala kati oyendinga apo ng'omusajja ono omupuukinze mugenda mu bwenzi kubanga ayinza okuba ayinayo kasekwita eyo kati gw'oganye wiiki mmeka owooza bino olaba abamuwoza n'ebintu nebitaliimu musomanyi yakoze enviiri ze tayagala ziibwa mu mazzi nange lwaki okola enviiri ezo zebatayiwa mu mazzi weereetera na bizibu byaweera bamalaika eno bakola emira ate n'oli naye omuteeka mu fitina y'okugwa muki mu bwenzi naye ofcourse tetugamba nti abaami bakakenga bukasi naye omukyala ekintu ekyo omwami akikubanja lwabeera nga akukoowodde nga yeetaaga okubanga obeerawo wekyetaaga n'obeerawo ekirala omwami kyabanja omukyala wadde twalabe kiri ekyokugonda meaning obedience naye waliwo n'ekyokuyisa omwami obulungi obedience kijja nga amaze okuwa order naye kati wano Amiri ali waka Amiri avudde mu kukola akooye alina order yonna gye yawadde kati mu kaseera ako omusajja abanja omukyala okumuyisa obulungi ekyo kibanjibwa sayidi zombi amubanja okumuyisa obulungi nti bino biri kumuvuma kumudigguleedinga kwakati abakyala abamu ayinza okubanga alina gyakola afuna ssente nnyingi olumu n'olwekyo nga ebintu ebyo yabitwala ayambeko ng'alaba bw'anaakozesa ezizo ayinza obutafunamu bulungi kati for example gwe nga esente z'ofuna osobola kutwala mwana mu ssomero lya mitwalo 10 naye gwe naawe omanyi bulungi essomero ly'emitwalo 10 biki ddala byerisomesa kati omukyala ye ng'asobola okusasulira omwana emitwalo 4 mu ssomero omwana n'asomera mu environment nga ddala eri ku mulamwa kati mu kaseera ako omukyala ono n'asalawo eyo paati eyo agitaking over given nti bw'anaalilayinga ku kasente ka muzeeyi Amiri kati kayinza obutamazaako mwana kusoma bulungi kati olw'okuba eyo paati agisitudde n'ayagala naye afuuke ki omwami kati n'atandika okuharasinga Amiri isaawa amujjukiza nga bw'asasulira bw'ata wandekera kantu kati ne Amiri kayogerako bamujjukiza singa n'ofiizi z'abaana nazo zireetanga ebyo ebiragiro bye bitaggwa kugamba kati omuntu n'afiiringa ng'ayisibwa bubi oba omwami kubanga by the way muzimu ku obligation kyekintu kya service kino kyetugamba mbu omusajja yeetaaga okumuyambako n'omuterayo ku mazzigo okunaaba n'omusavinga emmere n'omukola ki ebyebintu nabyo bibalibwa mu service ezikubanjibwa ng'omukyala atwakuba abakyala ate tugenda ne tuleeta ba house girl awaka tudelegating netulooza mbwataawo kati gwe wakavuddemu ojja kudda ebyolaba ebiyindi byo omwami ayinayo ono okuzirya legubaleeta n'osasula sente nti yamusaavinga kubanga omwami musaavinge infact obeera muntu atali serious wadde n'akamu era atamanyi bintu bya psychology engeri gye bikolamu okukwata ate obuvunaanyizibwa bwo okusaavinga omwami gwe n'osindikayo n'omuwala waleeta mbwasaavinga awaka ojja kwesanga ng'omwami n'ebirowoozo bidriftinze biri sayidi ye kubanga ye omusajja system ye ndooza tuyinza kugamba hit seeker ye enoonya bugumu kati zimissiles hit seeker kasabeerawo bugumu yongejja oba waliwo nnyonyi endala gye bagiweereza okuba oba kiyungu kya muntu yo kasesensinga nti wano kati meaning gwono omwana omuwala gwoli mu kumuweereza oli mbwamusaavinga gwoli mu kulaba biyindi gwe tomanyi nti ate ono omusajja system ye ya hit seeker agenda okulaba omuwala afukamira bulungi buli ssaawa abeeramu
kati ono omusajja nga bwe twagambye ye system ye respondinga ku byako kuweebwa kitiibwa agenda okulaba nga ddala afuna emigaso mingi nnyo ono omwana gwaleeta dani compared ku mukyala agenda okukebera omukyala atajjukira naddi lwe yali afunyeko wadde ne ka service nga alinga ali mu kikampuni kiraba so kyetugamba nti omukyala ajjukira nti omwami akubanja okumulabirira era n'akubanja n'ensonga y'omuyisa obulungi tomuvumaavuma tomujereegerera tugamba tomukakkanya either private kubanga abamu enebweru abeera mukyala mulungi naye bwe lutuuka nga bazze eri mu kisenge kyabwe wadde nakyo kirimu akalungi ate kitamuwebulire no bweru naye nga omusajja abeerako puresha bamuvuma owulidde abamu bamanyi n'okukuba abaami baabwe abakyala abamu bamanyi okukuba abaami ekigambo ekitali kirungi so ebintu ebyo nga bwe tubyogedde tubinyonyola ndowooza birimu ku bye tuyinza okutandikirako etaaga lisiti nene nnyo kubanga lisiti enene nnyo abantu bagirabira bwerabizi tugambye omukyala ekisooka yetaaga kugondebwa olina okugondera omwami kyekisingamu ebintu ebingi nnyo buli amuri gyabeerera kuwa buli kiragiro tokkirizanga ono kujja otovanga wano nga tonkubidde byonna oba olina obigondera oba owira nga bikuzitowerera genda onegotiatinge bulungi naye kinaaba permanent mwogezeganye naye nti kino munnaye muntu genda onegotiatinge nogamba bannange ekituufu kyo kyennyini ensonga eno eyokusaba permission kati nze mukyala wange omu nti yamanyira ebintu ebyo byakusaba permission kati kwatekasabo ke nga yegendera gyagenda kati omala mubuuza wange oliwa ate nieno naye kati nze nga of course sikirabanga kibi kubanga enniya ye tebeera nti yakujeema kati antirwe akimuliiramu nemulaga nti munnange obusiramu bukubanja okusiikinga permission nze sisobola kugaana sitaipu naye kukkiriza eddiini kyekubanya kwa eddiini ekugamba tofuluma nga tokoze eki tosaba permission so kati nakitereze nakatolanga siyakubuulira kanja ate yakubuulira ne advance nawe nomanya nti nkyajja kuba agenda eno kati niwesanga nga nali seetaaga ate kumutabukira kusooka just kumusomesa bambi abamu beetaaga just kubasomesa kubabuulira babeere nga batuukiriza ki katale eyo so tutaba ekyo kugondera omwami wo bw'abaaganya omuntu okuyingira mu nyumba tomukkiriza n'ebintu ebirala byonna ebingi ennyo ekirala omwami muyise bulungi tomujereegeera ate muyise bulungi both eno mu public abantu gye balaba n'eri mu private kubanga gwe tomunyigiriza nnyo ate ate olumu of course kati abaami bw'aba maybe alinako obuzibu ng'amaanyi ge g'okukegatta sigenga lyawe nnyo kati olunga ate bigenda mwonoonekera naye aba alina byamiisinze kati ate oba oyongera ku damaging psychology nakwongera kukakanya maanyi ge buli lwomulaga nti ate ali useless ekiraba kati oyongera ate kwonoona okujja nga naawe opulaninga kumuviira ekirala kyekyokuba nti omukyala serving omwami bino ebintu ebiri basic bino biri kumuteerawo mu mmere kumuseerawo kujjawo byaliddemu biki gamba ezo basic service bimu ku bintu ebyaddinga bali kubanga nga bwe tugambe buli lwolaba nga Allah yadesigninga ekintu yakitala ngeri gye kikolamu omwami bwe bamusavinga appreciation muli naye abeera redde okukola omukyala byayagala kati ge bwe weefuula kiwaje omusajja naye alaba nga azifu alina musajja munne nga naye asiba nati n'ekintu ekitini kyeyali kuwadde ng'agaana agamba naye ono omuntu ekyo sijja namuwa okiraba so byebimu ku bye tuyinza okwogerako ongezeeza abaffe omukyala abangi bwaki omwami era tugambye nti mu bintu bino twesoma bintu bya haki bwe tonoonya by'obanja gwe noonya by'oyina bye bakubanja kubanga gwe bonaatuukiriza bye bakubanja naye batakuwa biri by'obanja tolina musango gugenda kufuna ate bw'obeera oze na zero expectation buli katini ke bakukolerayo ebeera bonus so okuwangaala in more peace than okujja ne list eno eyebyo byonaabanja kati omwami wazina okola list eno balina okunkolera bino tanka ogisomera omukyala
ate nga gwe ebyo ebimu bakubanja tubikola you end up nga we stress. Okay. Era kadde kawo katambulidde ddala njaga kubeera nti nkusiibulira wano takumira mpeera abiri nti abatukumira programu ensonga z'amaka eba buli lwakuno okuva ku ssaawa 4 paka ku 5 musule bulungi mwera assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamic Media Qibla Islamic Media